Wetwogerera ng'ebya Kagame si birungi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo byongera bwongezi genda maaso nakubanga byonooneka oluvannyuma lwa Felix Tshisekedi akulembera eggwanga lya Congo okuvaayo n'awera nkolokoto nti ekibuga Goma agenda kuddamu abeere ng'akiwamba oba akyeddize ate ng'agenda kukikola n'amaanyi. Jjukira ekibuga kino ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwali gwa January bwe mba serabidde omwaka oguwedde ogwa 2025 twakuwa amawulire nti ekibuga Goma kyali kimaze okuba nga kigwa mu mikono egy'akabinja ka M23 kano kabinja ka Kagame era nga tubadde nga tukikugamba. Wabula wetwogerera nga President w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo atandise okuba nga awera nkolokoto ate nga byawera essaawa yonna twandibanga tugenda kubirabako essaawa yonna naddala mu abadde bagoberera olutalo luno olugenda mu maaso mu Congo. Kakati njagala tutandike empola tubeere nga tukutambuza. Jjukira nakugamba ensonga lwaki tukuleetera amawulire gano agava e Congo weetaaga okubimanya oba omanyi oba tomanyi. Kati bw'oba tomanyi olina obimanya ku mpaka olw'ensonga nti ekifubutuka mu ggwanga lya DRC kigambibwa okuba nti kyandireetera abakulu bano ababiri okugenda maaso n'okuba nga bafiirwa obuyinza bwabwe kubanga DRC ye wajjudde ebyobugagga eby'omu ttaka ebyayimirizzaawo. DRC ye wajjudde buli ddiiru zonna ze bagenda maaso n'okuba nga bazannyirayo mu ggwanga lya Congo n'agamu ku mawanga gakyagenda maaso n'okuba nga gabanjibwa ssente obuwanana n'obuwanana naye nga byonna biva ku bulumbaganyi bubadde bakola okugenda mu ggwanga lya DRC ne baba nga babbayo ebintu eby'enjawulo. Kakati mu nnaku nga 2 eziyise eggwanga lya DRC tuli mu kikopo kya World Cup. Wuliriza, jjukira Congo yakiika mu World Cup. Felix Tshisekedi akulembera eggwanga lya Congo y'omu ku bakulembeze abazze ne babeererawo ensi zaabwe nga zisamba. Paulo Kagame Rutagambwa ye akulembera eggwanga lya Rwanda. Jjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire nti ate ye yagaanibwa n'okugaanibwa okulinnya ekigere kye mu ggwanga lya United States of America. Kyokka ate ono ye munne ali mu kugenda maaso mu America kweyagala ng'ali mu kuvujjirira ttiimu ye y'eggwanga National Team ya Democratic Republic of Congo. Olutalo lugenda maaso mu ggwanga lya DRC luli mu kugenda maaso n'okuba nga luli ndoza katugambe politics ajjudde mu World Cup wa lutu eno era mu abadde bakigoberera nkakasa mu kirabye nti waliwo n'abasambi ba Irani abamu batandise okutikkibwa nga baddizibwayo. Omusambi omu owa Ghana amanyiddwa nga Thomas Partey abadde asambira kirabu ya Arsenal wenjogerera nga naye baamuganya okulinnya ekigere kye mu kkata. Paulo Kagame nga baamugaana okulinnya mu ggwanga lya America ng'era ebintu bikyagenda maaso n'okuba nga bimusobera. Kakati ate ye munne Felix Tshisekedi mu ggwanga lya America ali mu kugenda maaso n'okuba nga yeeyagalira era yeetaayiza buli waasanze. Kati buli ggwanga lye we ligenda okusambira message yatandise okugenda maaso n'okuba nga etuuka ng'oggyeko ekyokubeera nti bannansi ba Congo abawagizi kati abali mu kuwagira national team yaabwe bagenda bawanika ebipande bakwata fulaga z'ensi yaabwe bakwata ebipande ebiriko ebivumirira Paulo Kagame n'eggwanga lya Rwanda mu mawanga gano agali mugenda maaso n'okuba nga samba World Cup. Kati buli mupiira Congo gwesamba bakwata fulaga y'eggwanga lyabwe ne babaako ne sayini ze bakola. Jjukira waliwo sayini gye twalabye omusambi wa Congo omu gye yakoze ng'alaga nti bannange tukimanyi bulungi nnyo ekigenda maaso mu Congo ekitta bantu nti mmwe abasajja abali wano Abamerika mmwe muli mu kukivujjirira newankubadde mwefuula abakirwanyisa mwefuula abakyali baffe mwefuula abali ku sayidi yaffe naye ffe tukimanyi nti mmwe mugenda maaso n'okuba nga mukivujjirira. Era baagambye ssente ya Amerika yeri mugenda maaso n'okuba nga evujjirira M23 mu magezi wabula ng'ate Omunyarwanda yali mugenda maaso n'okuba nga atuukiriza ebyo era nga naye ayita mu M23 wabula bannansi ba Congo ng'ate bo bafa. Bino nno abasambi ba Congo be bagenze maaso n'okubibalangira. Kati Congo pulezidenti waabwe ali mu ggwanga lya America mu ggwanga gye baagaana Paulo Kagame. Kati wenjogerera President wa Congo akozesezza omukisa guno nga tasisinkanye busisinkanye kyokka abakulu mu ggwanga lya America wabula ayina n'ebigambo byagenze maaso n'okuba nga ayogera. Tshisekedi yabadde ayogerako ne bannansi abawagizi ba Congo ng'omupiira guwedde. Mu bigambo bye yategeezezza yabagambye ngenda kuddamu ntwala Goma ate ng'ekibuga kino tugenda kukitwala by force. Jjukira waliwo n'amagye ge baategeka. Lelo ezali likambo ya politiki te ezali likambo ya baleopard. Pulezidenti w'eggwanga lya Congo Felix Tshisekedi yavudde ku kisaawe ng'abawagizi bali mu kumuyimba ng'erinnya lye baliyimba buli we balaga buli we bamulaba. Tshisekedi yabadde ku kisaawe n'abazungu ne beebuuza ono omusajja abantu be nga bamwagala. Kakati ng'eyo laavu ne Paulo Kagame gy'abadde ng'alinze omusajja yabadde ku kisaawe naye nga buli musambi wa Congo kaakola nga bannansi bakuba endulu naye nga bajolekeza Felix Tshisekedi gye yabadde atudde.
Kati Felix Tshisekedi olwavuddeeyo ng'omupiira guwedde yagambye nti bano abaana nina okubazzaamu amaanyi n'agenda maaso n'okukola speech n'ayogera nabo ke katambi kali kenkulaze era bonna ngenda agenda maaso n'okuba nga mbukumalirayo ali mu ggwanga lya Amerika yeeyagala kyokka ng'ekiri mu ggwanga lya Congo agenze mu maaso n'okuba nga akyogerako era yategeezezza nti kaakozesa omukisa guno ng'ensi yonna egenda maaso n'okuba nga emugoberera Congo buli omu akimanyi nti ly'eggwanga erikyasinza ebyobugagga eby'omu ttaka kati Paulo Kagame Rutagambwa ng'ayita mu kabinja ka M23 bali mu kugezaako kwagala kubba bya bugagga byaffe ebisangibwa mu ggwanga lya Congo kakati Felix Tshisekedi kiki kyakoze abategeezezza bannansi ba Congo n'abasambi b'omupiira nti mube bagumu ffe tuli bantu bali gumite abannansi b'eggwanga lya Congo olw'ensonga tuli wakati nga World Cup agenda mu maaso ate ffe mu ggwanga lyaffe tuli mu lutalo wabula olutalo lwe tulimu lwakulwanirira bya bugagga bya nsi yaffe ng'ebyobugagga ebyo byagala okutwalibwa omusajja amanyiddwa nga Paulo Kagame ng'ayita mu kabinja ke aka M23 era oluvannyuma lw'embeera eyo yabategeezezza nti ebyobugagga byaffe byonna biteekwa okudda Felix Tshisekedi yalayidde okuddamu okuriteekinga ebibuga byonna Kagame akabinja kayambako aka M23 bikabadde katwala era agamba nti ebibuga ebisinga obunene bannansi nga nabo bamubuuza yabagambye ekibuga Goma n'ekibuga Bukavu tugenda maaso n'okuba nga tukyeddiza wano omutuusi oba Paulo Kagame wenjogerera wano gaba si malungi gyali era essaawa yonna jjukira omusajja ono yategeeza nti tujja kubakuba tumale okubakuba tubawerekere ne mu mawanga gammwe gye mukulemberera tugende maaso n'okuba nga tukoozinga kye bayita regime change ebigambo nga bino Felix Tshisekedi tannabagenda maaso n'okuba nga abivaako yategeezezza nti agenda maaso n'okuba nga ateekawo resistance okusobola okutwala eggwanga ebitundu Paulo Kagame oba M23 bye yali yagenda maaso n'okuba nga etwala kakati wuliriza bino abigatta ku bigambo bye yayogera gye buvuddeko jjukira amawulire gano tuzze tugakuwa mwaka guno mwezi gwali gwakuna ngina kusoma mwezi 28 omwezi ogwokuna 2026 eggwanga lya Congo bategeeza nti bategese abajaase emitwalo 2 n'okusoba ne ssente eziri eyo mu bukadde bwa $100 nga 10 nga zino zigenda kugaadinga okuprotekitinga n'okulaba nga bateeka security mu bifo byonna ebirimu ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo okulaba nga ba M23 tebabibba nga babitwala e Rwanda kyokka tebaakomaawo mu mwaka ogwa 2025 ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi ogw'omusanvu era amawulire gaafuluma nti Felix Tshisekedi ategese abajaase emitwalo 6 just kadde ke balinze bagende maaso n'okuba nga ba retakinga kye bayita Goma n'ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu kati essaawa yonna kino kiba kitegeeza nti ekibuga Goma n'ekibuga Bukavu kiddayo mu mikono gya Felix Tshisekedi n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo jjukira bano balina ebyokulwanyisa ebya buli kika eby'omutawaana ennyo bye bakagenda maaso n'okuba nga batuusa era nga Paulo Kagame kino yakitegeddeko n'ategeera nti bino si byangu Congo erina ebyokulwanyisa eby'omulembe ebigambye okuba nti yabijja mu ggwanga lya Amerika waliwo kye bayita CH combat drones lino yabijja mu ggwanga lya China waliwo kye bayita Berkut BM decoy drones yabijja mu ggwanga lya Belarus ne wabawo kye bayita Bayraktar TB2 Turkish UAVs bino yabijja mu ggwanga lya Turkey erina ebyokulwanyisa bye yajja mu ggwanga lya UAE erina ebyokulwanyisa bye yafunye mu mawanga ag'enjawulo nga bwe ngenda okugamba naye ng'okusingira ddala ggwanga lya Turkey ne ggwanga lya China kati ndowooza otegedde amawanga agali mu kuyambako Felix Tshisekedi ogenda maaso n'okuba nga yeetakkuluzaako Paulo Kagame n'abamu ku bakulembeze b'amawanga agamu abali mu kuvujjirira obubinja buno obugenda maaso n'okuba nga butigomya emirembe mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo kakati kyenkuleetedde nkugambye omusajja yaweze enkolokooto Paulo Kagame ebintu ne bigenda maaso n'okuba nga bimwononekera nga bulijjo njagala tujjewo akalango kano nzije tubeere nga tutolontoka watali nsonga ne tutawanya wabula nkugambye ekifubutuka oba ekigenda okufubutuka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo si kya bulijjo era Kagame ayinza okuba nga tagenda kukyagala katuve mu kalango nzije mbikutemeretemere ogenda kubitegeera ogenda kutya nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp
Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira abo batonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kadde ka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli we tugenda maaso n'okubanga tukuteekayo ensonga yonna. Nakugamba ekifubutuka e Congo kye kijja okuba ezimu ku nsonga ezijja okuviirako abakulu abakulembera amawanga agaliraanye Congo. Era nakugamba ensonga lwaki tukuleetera amawulire gano agava e Congo n'ensonga lwaki weetaaga ogenda maaso n'okubanga obimanya kwe kutegeera bigenda okubeerawo nga mugamba nti ku Red Zone TV fe ababadde bagoberera tubadde tubimanyi. Kakati abadde tebagoberera Red Zone TV bajja kutandika okutegeera titwakola ensobi obutagoberera mikutu nga gino. Kakati olunaku olwajjo naku ssaawa nga 8 eziyise eggwanga lya Congo lyabadde lisamba eggwanga lya Portugal. Wabula omupiira guno gwabadde gwakaweerege ndowooza wano abatawagira sports muyinza okuba temwabitegedde nnyo. Eggwanga lya Congo we lyabadde lisamba n'eggwanga lya Portugal. Omupiira buli omu yabadde asuubirira ensi yonna yabadde esuubira nti eggwanga erya Portugal ligenda kuyisa mukka mu kisero babere nga bakuba Congo. Wabula tekyabadde bwe kityo. Omupiira gwakalubye Congo n'eyolesa tiyemu ku mawanga ga Afrika agakyasinza okubeera ag'amaanyi mu mupiira. Era Congo yataddewo performance ey'amaanyi ennyo. Oluvannyuma lwa bino byonna Pulezidenti wa Congo Felix Tshisekedi yabadde alaba buli kimu nga kigenda mu maaso. Era nga bwe nkugambye Pulezidenti wa Congo bannansi baamulaze omukwano ogwabadde tegusuubirwa n'abasajja baatuuse okwewuunya nti ono Felix Tshisekedi ng'ayagalibwa. Y'omu ku bakulembeze b'amawanga gaabwe abazze ne bagabeererawo nga gasamba omupiira. Kati olw'omukwano ogwo gwabadde omungi yawaliriziddwa nga n'omupiira we guba guwedde agende maaso n'okuba ng'ayogerako nabo. Rwanda teyakiika ate ne pulezidenti waayo mu ggwanga lya Amerika baamuteekerawo ko resistance takyagendayo nga bwe yandiyagadde. Jjukira nakusuubizza okuwa amawanga Paulo Kagame gaagambibwa okuba nti alabika takyasobola kulinnyayo newankubadde ng'akyalina immunity y'okubeera nti mukulembeze naye nga kikyali kizibu nnyo okubanga alinnya mu mawanga go. Naye nga byonna biva ku ki? Ku lutalo lugenda maaso mu ggwanga erya DRC akabinja ka M23 kagenda maaso n'okuvujjirira newankubadde yagenda maaso n'okubanga akeegaana. Kati Felix Tshisekedi bwe yamaze bwe yavudde ku kisaawe abantu babadde bangi. Amerika yali yamuwa security ng'omukulembeze w'eggwanga erimu era ne bamuwerekera paka mu kifo abannansi ba Congo we babadde bakuŋŋaanidde nga bamubuuza tulaba Rwanda eyambako akabinja ka M23 ne kagenda maaso n'okubanga katigomya emirembe mu ggwanga lyaffe. Ssebo oteeseteese eki? Tukimanyi okasinga ebyokulwanyisa, tukimanyi gwe superpower wa Great Lakes region, naye lwaki tokuba akasajja kano ne kafubutuka lumu mu ggwanga lya Rwanda? Felix Tshisekedi yabakkakkanyizza n'abasuubiza naye jjukira ono omukulembeze wa ggwanga tasobola kwogera bigambo nga byanjwanjwa. Wabula akatambi ke ngendo okuwa just njagala kukulaga nti yayogeddeko nabo naye ebigambo bye yayogereddemu abawulira olulingala n'ennimi endala z'abadde akozesa mujja kunnyambakawo mutegeeza abantu biki byabadde abagamba. Yayogeddeko ne bannansi ababadde balina ebibuuzo byabwe oluvannyuma lw'omupiira nga guwedde. Kakati nno nkutwala ku biki bye yayogedde kuba nina ekiwandiiko wano yaweze enkolokoto. Paulo Kagame ebibye si birungi oluvannyuma lwa Felix Tshisekedi gwe mulundi ogwasose okutandika okuwulirwako ye ng'ayogera ku nsonga zino directire era ng'apointinga ku ki ekigenda okuddako directire bulijjo abadde abyogerako naye nga biri indirect. Ku mulundi guno yayogedde era mu kwogerako mu kwagala okuwa essuubi n'okusanyusa abasambi be n'abawagizi ba ttiimu y'eggwanga yayogedde ebigambo bingi nnyo. Kankuweeko bino oluvannyuma nzije nkuwe Kagame embeera bwegenda maaso n'okuba ng'emutabukako. Lelo ezali likambo ya politiki te, ezali likambo ya baleopard. Baleopard basali biso esengo nasengeli bino deja na FIFA soki baleki na tour oyo elandi babimi na bapoule ya qualification bakobakisa babiye mpo na bakongole oyo bazala. Donc bozala na bobangi te kaka mama na biso ambassadeur nde tokopesa ye sikoyo makoki wana.
bondimela ngai bosalanga confiance bakobakisa babiye mpo na kota ya bakongole. Alors nangi nayebisa bino boye nasepeli komona ndenge tozali organize na ndimi te ke bamboka ebele ezala ya Afrique ezala ya mokili oyo bazali na coupe du monde na ndimi te ke bazali na organisation lokola ya biso awa bana mboka bazali kokutana bazokumisa ekipe na bango. Nakosenga na bino kokontinue ndenge wana biso mpe bakonzi ya mboka tokotia makoki oyo esika nyonso bana mboka bakokutana kozala na kimia boboto mpe bolandaka baleopard na biso. Soutenez mon léopard parce que léopard bazali lokola baambassadeur na biso. Lelo mokili mobimba oyo ebangaka Cristiano Ronaldo bamoni ndenge tozukisi na mboka oyo eza na bitumba bobosana yango te. Ça fait 30 ans que bazali kobungisa biso. Kati enduulu gy'owulira omukulu yayogedde ebigambo bingi naye bwe mbuuzizzaako omu ku benjogera nabo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bannansi ba Congo naye ate nga tulina engeri gye tukonekitingamu okutuwa ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga eryo yantegeezezza oba nsindikidde ebigambo bwe biti nti Felix Tshisekedi ebimu ku bye yayogedde. Felix Tshisekedi mbu yabadde adressinga bannansi b'eggwanga lya Congo mu kibuga Houston eky'eggwanga erya Amerika era mu bimu ku bigambo bye yampeereza ebigambo bino. What has been today is just the beginning. Nti ene badde entandika okulaga ensi nti bannansi ba Congo tuli balungi. Our struggle was to pull Congo out of the hole it had been plugged into. We are pulling ourselves out of the hole. And the enemies have gone mad. In Rwanda, they have gone mad. In Congo, their accomplices have also gone mad. That is why I call on you to unite, my dear compatriots. Reject any discourse aimed at betraying Congo. He declared. Wuliriza, President w'eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi mu bigambo byabadde ayogera n'ezimu ku nsonga zeyabadde akulembeza yabadde agezaako okulaga bannansi nti babeere bumu bayunitinge against akabinja kano b'ensonga yonna eyinza okuba ng'etunula mu ggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo. Jjukira mu Amerika gy'ayogerera naye wano njagala owulirize. Felix Tshisekedi akulembera eggwanga lya Congo liri mu kulwanagana n'akabinja ka M23 akavujjirira eggwanga lya Rwanda likulemberwa Paulo Kagame. Bannansi b'eggwanga lya Congo baakuŋŋaanye mu bungi nga beesunga era nga baagala okuwulira mukulembeze wa Felix Tshisekedi kiki kyagenda obbagamba. Era yayogedde nabo mu ssanyu er'ekika ekya waggulu baamuwuliriza. Wabula mu kaseera ke kamu era mu bitundu bye bimu ye waali bannansi abaali beeyita bannansi ba Congo b'abanyamulenge abagamba nti mu Congo basosolebwa. Wabula nga bano tubamanyi ng'abatuusa abaava e Rwanda abagambibwa nti mu Congo basosolebwa era abaali basazeewo okwekalakasa okwetolola ensi yonna. Okwekalakasa kwabwe oba kye bayita global demonstration okutaakola okwafuloopinga nga ne mu ggwanga lino baali bataddewo embeera nga baagala Amerika esibire Tshisekedi ekikookolo aleme kulinnya eno. Ngezaako okukulaga butya Paulo Kagame lwali mu kuluzinga obukulembeze bwe n'abamu ku banywanyi be bagenda kuluzinga obukulembeze naye ng'ezimu ku nsonga bye bazeereetera. Kati singa gwe mpuliriza naawe ogenda maaso n'okupooshinga n'ogenda maaso naawe n'okuba ng'okumamu bano abasajja tebatudde, bano abasajja tebali bokka, obukulembeze bugenda. Felix Tshisekedi mu ggwanga gy'ali oba mu kifo w'abadde ng'ayogera ne bannansi b'eggwanga lya Congo kyekifo kyekimu abannansi ba Rwanda oba Abanyarwanda abaali bagamba nti babasosola e Congo kyekifo kyekimu mwe baasinziira ogenda maaso n'okwagala okulaga obutali matifu bwabwe eri gavumenti ya Amerika. Naye nga Amerika ekituufu ekimanyi nti mwe bugamba nti babasosola eri ensi si yammwe, lwaki temuvaayo? Kati Felix Tshisekedi yayogedde nabo ebigambo bingi nnyo n'abategeeza nti ensonga tulina kukwatagana n'akabinja ka M23 tujja kukakuba kubanga bannansi be badde baagala okuwulira. Kati nina wano ekiwandiiko kifulumye enkya y'olunaku olwaleero nga batutegeeza nti gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi
alayidde okugenda maaso n'okubanga addamu okweddiza ekibuga Goma n'ekibuga Bukavu ekyagwa mu mikono gy'akabinja ka M23 wabula nga kaakitwala by force. Ekitundu ekyo kyatwalibwa oba Goma oyo gwa ayogerwako yatwalibwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi gwali gwa January omwaka gwa 2025 obanga obadde ogoberera obutambi nga buno wabulaba. Kakati oyo yali Goma n'ebimu ku bitundu ebiriraanyeewo naddala ebiri ku nsalosalo y'eggwanga erya Rwanda n'ekitundu ekimanyiddwa nga Bukavu wansi mu South Kivu nakyo nga kyatwalibwa already abayeekera ba M23. Kati pulezidenti wa Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi alayidde nti bino ngenda kubizza. Kano bwe kaba katego Kagame ke baamusuulamu kaamaze dde okumulya takyayina bwagenda maaso nakubanga akatolokamu. Ekiwandiiko kino kigamba bwe kiti Felix Tshisekedi vows to retake Goma and Bukavu by force. Tagenda kuttira muntu yenna ku liiso, tagenda kubeera nga ateesa buteesa kubanga essaawa y'okuteesa erabika yagenda maaso n'okubanga eggwawo. Felix Tshisekedi, the president of the Democratic Republic of Congo, was in Houston, United States of America. Eno gye baagoba Paulo Kagame, eno Abanyarwanda gye baagala okwekalaka gye baali bagezaako okwekalakaasiza wabula gavumenti y'Amerika n'ebalaga nti ffe ekituufu tukimanyi. Felix Tshisekedi used the national excitement following the Leopards World Cup draw against Portugal to deliver a defiant message on the war in the Eastern Democratic Republic of Congo, declaring that government forces were crushing the enemy and they would soon recapture Goma and Bukavu. Luno lutalo lugenda maaso. Bakimanyi M23 balemedde Bukavu ne Goma. Naye kakati Felix Tshisekedi yakozesezza omukisa guno nga bannansi babadde bayayana okumuwulirako naddala babali mu diaspora abawangalira mu ggwanga lya America ababadde bali mu kulaba omupiira gwa Congo ne Portugal. Excitement yabadde waggulu nnyo lwansonga buli omu yadde akimanyi ti Portugal egenda kuyisa mukka mu kisero. Naye olw'okuba president yabaddewo bannansi bagenze mu maaso n'okubanga balaba ku ssanyu eggwanga lyabwe ligenda maaso n'okubanga ate likola amaliri era nga lifuna akabonero avudde mu mupiira ogwo mu mupiira ogwa World Cup. Wano tuli mu World Cup nkugambye ababadde tebagoberera mipiira kakasa muyinza obutakitegeera. Yabagambye ekibuga Goma n'ekibuga Bukavu tugenda kukyeddiza era kigenda kukomawo mu mikono gy'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Byabadde bigambo bya mukulembeze wa ggwanga lyabwe amanyiddwa nga Felix Tshisekedi nga byengenze mu maaso n'okubeera nga nkulaga. Wulira mu kiwandiiko bwe batugamba. Addressing members of the Congolese diaspora in Houston after attending the match, Felix Tshisekedi expressed confidence that territories occupied by the Rwandan-backed M23 rebellion would be recovered through military action. The Congolese army is crushing the enemy right now. Ulira yabagambye mubeere bagumu eno gye mulira mujja kudda mu ggwanga lya Congo mugende maaso n'okubanga mweyagalira mu nsi yammwe kubanga eno ensi yammwe ya Congo si ya Rwanda. Yabagambye nti akabinja kana ka M23 akali mugenda maaso n'okubanga kayambibwako amagye ga Rwanda kagenda kukolebwako era ebitundu bino bigenda kubanga bikomawo mu mikono gyaffe. Yagambye nti ne wenjogerera wano amagye gaffe aga Congo gali mugenda maaso n'okubanga gasesebbula akabinja kano aka M23 akali mu kuyambibwako eggwanga lya Rwanda kubanga abagamba tukimanyi bulungi era nkakasa nammwe abali wano mukimanyi nti akabinja kano kayambibwako magye ga Rwanda oba kayambibwako Paulo Kagame. Ulira bwe bamukootinze we yagambye we will soon recapture Goma and Bukavu. It is a matter of time because we are progressing well on the battlefield. Nti mukadde katono nnyo tugenda kulikapchalinga ebitundu bino muli Goma ne Bukavu. Goma ye North Kivu, Bukavu ye South Kivu. N'agamba wabula yes it is a matter of time kubanga tuli mu kukola bulungi nnyo ku battlefield. All territories in the hands of the insurgents will be liberated. Ebitundu byonna tebabatiise era temutya. Ebitundu byonna ebiri mu mikono gy'obubinja buno bigenda kubanga bidda mu mikono egy'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Awo Kagame ebintu tebigenda maaso n'okubanga bimwonoonekera. The remarks came just hours after the Democratic Republic of Congo marked its return to the FIFA World Cup finals for the first time since 1974, a match attended by Felix Tshisekedi and the First Lady Denise Nyakeru. Nti bino yabyogedde ng'omupiira gwakaggwa, omupiira ogwabadde omuzibu ennyo nga World Cup nga Congo ekiise mu World Cup obanga esamba omupiira gwabwe ogwadde gusoose mu World Cup okuva lwe bamaze ebbanga nga badde tebakiika.
kakati yabagambye nti Goma and Bukavu remain under the control Goma and Bukavu will be back to in our hands. Wabula nga bakugamba nti wetwogerera Bukavu ne Goma bikyali wansi w'emikono gya M23 akabinja akali mugenda maaso n'okuba nkayambibwako Rwanda ne Paulo Kagame. Wabula Felix Tshisekedi yabategeeza nti mube bagumu tugenda maaso n'okuba nga tukazza. Kakati wano yalumbyemukko n'alumba Kagame ne musajja we amanyiddwa nga Joseph Kabila. Yagambye atya, batugambye batya mu kiwandiiko. Felix Tshisekedi also launched a scathing attack on former President Joseph Kabila, accusing foreign interests of exploiting Congo's post-Mobutu transition. The enemies had entered where we were distracted. They even removed a son of the country, Laurent Desire Kabila, and they placed their dog, Joseph Kabila, whom they could train as Uliriza. Mu speech ya Felix Tshisekedi yayogereddemu ebyama. Okimanyi nti jukira nakugamba bana abasatu bano nga bw'obalaba awo bakwataganira wamu era baali bamukwano nnyo. Omu nga yali president wa Uganda, omulala nga yali president wa Rwanda, omulala nga yali president wa Congo ebiseera ebyo. Kati Felix Tshisekedi mu bigambo byayogedde waliwo ekyongedde okukakasibwa kyenzize ngamba nti Joseph Kabila we yabeerera president yali munywanyi nnyo wa Kagame, we yali munywanyi nnyo wa General Kaguta Museveni, naye ate mu ggwanga lya Congo olwaleero we twogerera Joseph Kabila takyali president. Naye ate bano basigala banywanyi be ate tebakwatagana na Felix Tshisekedi. Tshisekedi agenda maaso n'okulwanyisa akabinja ka M23. Ne basigino oba kabonera akakulaga nti ono yali muntu waabwe era oba olyawo ng'alina ne byabayisizaawo. Kati Felix Tshisekedi yagambye nti omulabe yayingira dda mu ggwanga lyaffe tayingidde kati, era baatuuka n'okugjawo Laurent Desire Kabila ne baleeta owaabwe gwe bagesobola okutraininga oyo nga ye Joseph Kabila. Jukira Laurent Desire Kabila yali taata woono, naye ate ono yamuddira mu bigere mu ngeri eyali embi ennyo, era nga kigambibwa nti bano abakulu abamu ku bakulembera amawanga agaliraanye Congo nti bandibanga be baateekateeka n'okuleeta ono Joseph Kabila oyo omuto. Kati mbu nga bo bajja kusobola okumuinfluencinga, bajja kusobola okumutraininga, bajja kusobola okukola ebikolobero byabwe mu ggwanga lya Congo nga bwe baagala. Kyokka bino ebigambo biri justified n'ezimu ku reports ezizefuluma nti mu biseera bya Joseph Kabila oyo gw'olaba gavumenti ya Uganda n'eya Rwanda baakozesa omukisa ogwo babba ebintu bingi nnyo mu ggwanga lya Congo, era n'okwongera okuwa obujulizi ly'eggwanga lya Uganda okubeera nga likyali mugenda maaso n'okuba nga lisasula ebimu ku bintu ebyabbibwa mu ggwanga lya Congo. N'obumu ku bujulizi obulala nti Kabila we yabeerera president bano abakulu babadde bafuna ebyobugagga bingi nnyo okuva e Congo. Kakati we twogerera nga birabika bitandise okuba nga bikoma. Felix Tshisekedi yagenze maaso n'okuba nga abyabya. Tshisekedi's remarks coincided with a message of solidarity from Burundian President Evariste Ndayishimiye, who congratulated the Leopards on their World Cup performance and hailed the team for representing both region and Uliriza. Jukira nakugamba agamawanga agamu ku mawanga agali ku saidi ya Congo, agamu ku mawanga agatwetoolodde gali ku saidi ya Congo. Eggwanga lya Burundi ne president waabwe aliko amanyidwa nga Evariste Ndayishimiye bali ku saidi ya Felix Tshisekedi era tebakwatagana na Kagame. Kati ebigambo bino nga bigenda mu maaso, Evariste Ndayishimiye akulembera eggwanga lya Burundi yavuddeyo n'ayozaayoza eggwanga lya Congo n'abagamba nti temwekiikiridde mwekka, naffe mu region mutukiikiridde, ate waliyo eggwanga eryakiika. Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Congo byonna tuyimiridde mabega wa Congo yetukiikiridde. Kati iyo Rwanda tesobola muyozaayoza, iyo Rwanda tesobola kukkiriza nti Congo yatukiikiridde mu region. Evariste Ndayishimiye ye n'agenda maaso n'okuba nga abayozaayoza. Kati oluvannyuma lw'okubayozaayoza nekyongera okukakasa statement eyo nti Ndayishimiye ne Tshisekedi bali mu kimu era bali beetegefu okukuba akabinja ka M23. Kati Felix Tshisekedi mu kwogera ebigambo ebingi ennyo mwe yayogeredde ebigambo ebyo nti Laurent Desire Kabila eyali president wa Congo abasajja bamutetenkanya okulaba nga avaako, naye ng'ensonga lwaki yavaako muba olyawo olw'ensonga y'okubeera nti singa asigalako oba olyawo kiyinza okuyambako kwegamba singa avaako ne baleeta ono owaabwe tikiyinza okuyambako bano okusobola okugenda maaso n'okuba nga babba bye babba mu ggwanga lya Congo, era nekyongera okugenda maaso n'okuba nga kikakasibwa. Kakati wenjogerera
Felix Tshisekedi alayidde okufa n'omuntu ogenda maaso n'okuba nga yeddiza ekibuga Goma. Teweerabira Felix Paulo Kagame yavaayo n'ategeeza okumanya bano abasajja bamanyiira. Kagame ssebo yagamba nti bwe oyagala okukozesa ekibuga Goma olina okusooka okuntuukirira kubanga nze nkikontrolinga. Ebitundu byonna M23 bye yawamba ebiwamba olw'amaanyi agagiweebwa Paulo Kagame n'obuyambe obubaweebwa Paulo Kagame, era ne Kagame kino abadde ng'akyenyumirizaamu. To me, be myself, let me tell you the story. You come and I'm the one controlling Goma, and you come to say, I want to use Goma. I say, fine, but these are conditions. Goma is part of my problems that I face with the government. And now it is in my hands. I will not give it to you until you show me, alongside that, how you address my problems. You want Goma, you want Kavumu, or Bukavu, or you want the whole of Eastern Congo back? Fine, I have no problem with that. It will only come with you addressing my problems. Yeah, you understand? We came to this point because of this reason. So if you don't address that reason, then it means a fight. We will fight, no question about it. Nti President wa Congo naye bano abasajja bajooga nti President wa Congo bw'aba ayagala okukozesa Goma oba Kavumu airport alina okusooka okwadressinga ekizibu ekitawaanya Kagame, era ng'ekizibu ekyo kyekiri kyazze ng'ayimba ekya FDLR nti akabinja ako ak'Abahutu abaagala okweddiza obuyinza mu ggwanga lya Rwanda. Kati Kagame agamba nti Felix Tshisekedi bw'aba takagyeewo akabinja ako, bw'aba nga takakozeeko, bajja kulwana, era yagamba tewali buzibu mu kubeera nga bagenda kukubagana. Agamba bwe kiba kyetagisa kukubagana tujja kukubagana, naye Congo gy'aliko tasobola kugisobola. Newankubadde nti olutalo mu kululwana lubeera mu protocol, kubanga era omuntu omu ayinza okwebuuza lwaki Tshisekedi bwe mutugamba alina amaanyi mangi asobola okukuba Kagame lwaki tamukuba? Njagala okutegeeza Congo esobolera ddala okukuba era essaawa yonna ejja kukuba, wabula entalo zino baba bazirwana babeera ne zi protocol ze bagoberera. Congo aliko side kwali, aliko mu America, aliko eggwanga lya Turkey, aliko amawanga ag'enjawulo gonna nga gali mabegawe. Agamu gabadde gamuwa ebyokulwanyisa buwi, abalala badde bamuguza, abalala badde be-exchanginga n'ebyobugagga byalina eby'omu ttaka. Era olutalo ekiruleetera okukandaalirira kwe kubeera nti Congo erimu ebyobugagga by'omu ttaka bingi, bano abakulu baagala kusooka kubibba. Bakimanyi Congo ye mutuufu era yalina okuwangula, naye baagala kusooka kubbayo bye babbyeyo bagende maaso n'okuba nga ate n'obuyambi bamuwa obwo obutonotono, naye nga kikakasiddwa era nga kimanyiddwa ebbanga lyonna nti Congo ye super power owa East and Central Africa. Wano we tuli, oba oyagala oba toyagala, oba okimanyi oba tokimanyi. Wenjogerera nga amawanga ag'enjawulo gatandise okuyambako Congo mu kumuwa ebyobugagga mu kumuwa ebyokulwanyisa eby'omutawaana. Era njagala okutegeeza nti naddala mu mwaka guno gwa 2026 Congo efunye kumpi ebyokulwanyisa Rwanda byetasobola na kulireetingako. Wuliriza wano, Congo erina kye bayita massive advantage ng'oggyeko population n'ebyobugagga eby'omu ttaka n'ebyokulwanyisa byefuna, era ng'ebyokulwanyisa bino kabonero akalaga nti Rwanda talina wagenda kumuyita. Congo aweera nkolokoto ti agenda kukuba essaawa bw'enaaba etuuse. Bino tubikuwa tukuteekateeka lwa nsonga tukimanyi waliwo essaawa wegenda okutuuka ng'owulira kimu, Kagame adduse, Nywanyi wadduse, obuyinza abusuddewo, Congo nga yagenda maaso n'okusalawo. We twogerera Congo globally ranking okusinziira ku mukutu gwa Global Fire Power, Congo global rankings eri mu kifo kya 64. Rwanda eri wala nnyo eri mu kifo kya 1012. Okitegedde mu region Congo ebalibwa okubeera nti eri mu bifo ebisookaawo, kyokka ate Rwanda era eri mu bifo ebyemabega ennyo ebigenda maaso n'okuba nga bagirankinga mu global rankings. Congo erina ebyokulwanyisa eby'omutawaana byefuna okuva mu mawanga ag'enjawulo. Waliwo kye bayita CH4 combat drones. Ezo drones nazikugamba yazijja mu ggwanga lya China. China jjukira nayo eyikula ebyobugagga eby'omu ttaka mu Congo. Ezo drones Congo ze badde ekozesa
okukuba abaduumizi ba M23 era nga wazalendo n'obubinja obulala badde tebasobola kuba nabyo gavumenti ya Congo ebirina era ebadde ebikozesa. Balina kye bayita Barukut PM decoy drones, zino zonga ziva mu ggwanga lya Belarus. Gavumenti ya Felix Tshisekedi ebirina biri ku Ulinzi. Balina kye bayita Bayraktar TB2 oba taxi UAVs nga babijja mu ggwanga lya Turkey. Amagye ga Congo gabirina byakulwanyisa bya mu bbanga biri ku Ulinzi, basobola okugenda maaso n'okubanga babikozesa. Kati olw'okubeera bayina bingi, Congo kwogatta n'amagye population yaabwe nnene, bayina amagye mangi nnyo era ng'essaawa yonna bagambibwa okuba nti bali mu kugateekateeka okulaba nga gagenda okugenda maaso n'okuba nga geetegekera embeera eyinza okuba nga ebatuukako. Eggwanga lya Rwanda nkugambye liyinza okuba terisobola kulireetinga ku kino kyogenda maaso n'okuba nga owulira. Waliwo ekiwandiiko wano ekyafuluma kyenjagala okugenda maaso n'okuba nga nkuwaako nga mmaliriza, nkutegeeze nti Rwanda bagenda kumukuba mu ngeri gy'obadde tosuubira. Paulo Kagame akimanyi bulungi bano badikiteeta bakusobera, baba bazibu nnyo. Aba akimanyi nti tasobola kuwangula naye talina kyakkola, alina okusigala ng'alwana. Waliwo ekiwandiiko ekyafuluma nga 7/7/2025. Felix Tshisekedi prepares 60,000 troops to retake Goma and Bukavu. Jukira ensonga kwe tubadde nti yalayidde nti Congo erina obusobozi era egenda bukozesa okusobola okuwamba oba okweddiza ekitundu kya Goma ne Bukavu ku mpaka nga si byakuteesa na muntu yenna. Balina equipments, balina buli ekyetaagisa ogenda maaso n'okubanga kino bakikola. Kankuyitireko katono nnyo mu kiwandiiko kino. Batugamba tension in Eastern Democratic Republic of Congo have sharply escalated after Felix Tshisekedi ordered the deployment of 60,000 troops in what officials have described as the decisive military campaign to liberate the strategic cities of Goma and Bukavu from rebellion occupation. Felix Tshisekedi yalagirako Congo ekwata abajaase 6,000. Kati wuliriza, bana abajaase 6,000 Congo ebe ekutteko busammambiro ku magye geerina. Kyokka ate Rwanda ne bwebeddidde akabinja ka M23 n'amagye ge yadiployinga mu Congo aga RDF nekwata n'agali ewaka mu Rwanda n'egaleeta n'egagatta ku abo tebasobola kumaakinga. Bano bokka Congo bediployinga abajaase 6,000 bagende maaso n'okuba nga bakuba akasajja ka M23 n'abajaasi ba RDF beddize ekibuga ekimanyiddwa nga Goma n'ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu. Yabyogerako wabula olwa protocols ezirina okugobererwa teyagenda maaso nakubanga akikola. Kati ku mulundi guno statement yemu agizzeemu, agenda kukuba abasajja bano ekibuga Goma ne Bukavu, agenda kukizza mu kumpaka. Si byakuteesa na muntu, si byakutuula olowooza agenda kubakuba atya, agenda kubakolera ki? The massive deployment, which includes heavy artillery and joint operations with regional allies such as the Burundi National Defense Force, comes amid peace negotiations in Washington and Qatar. Ebiseera ebyo waliwo enteeseganya zaali zigenda mu maaso mu kibuga Doha eky'eggwanga lya Qatar n'ekibuga Washington eky'eggwanga lya United States of America. Era nga bateeseganya na bano nti nga tetunnabakuba tubakole tutya. Bababuuza. Felix Tshisekedi ku mulundi guno asazeewo agamba kati nja kubakuba bukubi. Kati awo njagala tukikomyawo ekyo ekiwandiiko. Kwekyo kwe twongereza ekiwandiiko ekirala era ekyafuluma nga kiraga nti okumanya bano abasajja balina amagye. Nakugambye luno olutalo Congo yedikiteetinga. Yesalawo ki kyegenda okukola, yesalawo bukya bwegenda obbakuba, naye ku 6,000 yawulako emitwalo emirala ng'ebiri gye baagenda mu maaso n'okuba nga badiployinga gigendemu okukuuma ebifo ebigambibwa okuba nti birimu ebibugaga eby'omu ttaka, nga kino kyo kyafuluma mwaka guno ekyo ekiragiro. Democratic Republic of Congo to deploy guards to secure mining areas. Initial investment of about $100 million and earmarked to cover 6 months of training for recruits as well as provision of equipment, government says. Government ya Felix Tshisekedi yavaayo neetegeeza nti tulina capacity era tugenda gikozesa. Ati Paulo Kagame tutagambwa byongera omwonoonekero olwo. Baategeeza tulina emitwalo 6 gye tutegese egigenda okugenda maaso n'okuba nga gidiployingibwa era gikuume oba ginunule ebifo ebimanyiddwa nga North ne South Kivu, ekibuga Goma n'ekibuga Bukavu. Kati kwebyo kojja ebyokulwanyisa ebigambibwa okuba nti Congo ebitegese era nga bigenda maaso n'okuba nga biteekebwawo okukola kino.
Congo erina obusobozi era egamba tugenda ku investing obukadde 10 obwa dola ku operation yokka ey'okugaadinga ebifo ebirimu ebyobugagga eby'omu ttaka. Emitwalo ebiri egy'abajaasi egigambibwa okuba nti gye gigenda okukola omulimu guno buli ewali ekyobugagga eky'omu ttaka ku ttaka ly'omu Congo agamba agenda kuteekawo amagye era nga bino byonna bakugamba nti bagenda kukuuma bya bugagga bya mu ttaka naye njagala okutegeeza bagenda kukuba ba M23 oba baagala oba tebaagala. Gwagoberera bino tujja kubeerawo nga tubikuwa era ojja kugenda mu maaso n'okuba nga obitegeera. Congo egamba twagala okufuna ebyokulwanyisa, twagala okufuna buli ekyetaagisa, ogenda maaso n'okuba nga tubakuba. Ndowooza kankwongerezeko akatambi ka muganda wange wano Shama agende maaso n'okunnyonnyola Rwanda ne Paulo Kagame essaawa yaabwe essaawa yonna kaaweddemu dda. Ladies and gentlemen, gano tegalinda, it is not waiting. Muganda ambulizeko paka mu State House watuula abatuusi mubagambe nje waawe bibi. Essaawa yonna omutuusi w'e Rwanda agenda kukubwa. Bujjo mubuuza Kagame aliddawa. Kagame ali kuki? Omutugumbuzi w'abangi, muganda wo omutugumbuzi w'abangi mu Uganda. What is happening? I am here to bring you the good news. The good news. Nabagambe the only good news is the okufa kw'abatuusi ge mawuye gokagoka agali mu nsi. Amalungi, yes. Kakati, what is happening mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo? Kino. Felix Tshisekedi omwagala w'abangi nga nze spokesperson we versus Andrew Mwende Yasirika omwogezi wachi wa M23. Nze omwogezi wa Felix Tshisekedi mu Uganda. Tumaze okudeployinga amagye emitwalo mukaaga jijjawo. Bamaze okusalako ekitundu kyonna ekyetooloddwa M23 mugenda kuŋŋamba ate endagaano waagwani. Kirabika bannayuganda mwine essaala ze musabira Kagame. Nga mwagala Kagame ono asooka asabulwa agende e Magombe. Museveni alyoka akkirize nti alina okuwa Kyagulanyi entebe ye. Nabagamba bano baagalinnya gye gava. Nkiddamu nabagamba baagalinnya gye bava. Naye mbagamba nti omuntu anyooma kiraasi eno yatamanyi kye tuliko naye ffe ekintu kye tukola tukimanyi nnyo nakugamba bagiyita American Foreign Policy. Okitegeera? Museveni yakwata mu kabina k'empologoma. Ng'enjala ejiruma. Yes, ng'enjala ejiruma. Agenda kutya ne muganda we kiche bali. Munnayuganda kyavudde kuki. Tumala okusayininga endagaano y'omu Amerika. Nga Kagame alina okujja amajege gonna mu ggwanga lyaki? Mu ggwanga lya Congo. Gadde waabwe babadde 90 days mu ndagaano. Omuyaayo oyo mulwadde yaweewa obutwa Kagame. Mulwadde. Wayimirira eri ku kitanda yali liberation day ng'ayagala kulaga nti akyayina amaanyi. Yadda ku kyano n'agamba tamanyi oba endagaano enaakola ki? Enaayimirirawo bino nga byayogera omulwadde oyo. Oshegera tamanyi nti endagaano yasayiningibwa wakati wa mu Amerika wakati wa Congo ne Rwanda enaayimirira. Okitegeera ekintu ekyo? Kobo tegenda kuyimirira. Blackwater ayingira ku ground. Blackwater ng'eyingira Blackwater ayingiddewo naki? Naba machineries baki? Ba Colombia kuluno. Luli Kagame yatugamba mbu yafulumya abaki? Abalomania. Okay, katulabe aba Colombia kyogendo bakola. Bano bayaga. Era kimanyi njaga bagenda jijjanga awo kama ochawo. Ne busabala. Ogenda agenda kunkubya embwa eno. Nabagamba not ku kisanja cha Joe Biden. Nti Museveni agenda kukwata dola ajukube. Nabagamba never. Ekyo tekigenda kubawo. Si ku kisanja cha King Charles. Nti Museveni oyo agenda kukwata Commonwealth State. Ajiteke mu mikono gya Rashalimba. Alimba jaje ulimba. Eno deployment mu Uganda lwaki bannayuganda temba ku mawulire. Eno deployment buli ewali M23 bamaze okusala undingawo. Wano kuliko Abakongo, kuliko Abarundi, kuliko ba machineries okuva e Colombia kwe bali ne Blackwater. Bageno kule bayino kakasa nti bakwata amaje bayino okufulumya M23. Jukira these are two parallel agreements. egamba nti Rwanda ejamaje gayo muki mu ggwanga lya Congo. Baba kimanyi nti M23 yani ye Kagame. Era Kagame bakimanyi nti wajja amajege M23 genda kuba teriiwo. Okitegera ekintu ekyo? Ogenda kuba teriiwo. Naye Kagame ona agamba mbuye amajegano FDLR egenda kukola ki? Egenda kulumba. Tulina two parallel agreement eyekata mu Doha eri wakati wa M23 ne government yaki ya Congo. Of which tukimanyi nti M23 yani ye Kagame. Bamugamba 90 days they are expiring. Kati bi statement bino byayogedde ebisinzo omuleetera obuzibu. Okategedde bi statement bino bimuleetedde ebizibu. Kakati deployment yemaze okugira. Amajega maze okutekinga stand. M23 ngamba Kagame agenda kuwa. Na ye to make matters worse chiriwe
waliwo ekiriwo bagenda okukubira omuntu etya gye yali ayitaba FDLR mu communique yaabwe eno gye njogerako Museveni Museveni agamba akaana kanzita ojja kumpulira communique yawandiikiddwa FDLR ye Kagame nga wagamba nti bayekera naye nga tukimanyi nti bano abaana bahutu Kagame ne Museveni baatematema mwaka gwa 1994 nga bayita musimanyi ba genociders bamuwandiikidde ne bamugamba yino communique gye njogerako ne bamugamba sebo toddamu okutuyita FDLR tokiddangamu toddamu kutuyita ba genociders ogezaako kubuzaabuza international community ng'olimbalimba impi ffe twatta abantu naye nga gwe watta abantu oddukawo crimes zowakola ne crimes against humanity z'okoze mu ggwanga lyaki lya Congo si yeffe toddamu okukituyita nkiddamu FDLR yeyogera ye bayita abayekera naye nga ffe tumanyi nti bano bahutu na batwa ne bamugamba tukuwadde kati conditions ziri bbiri esooka twagala ota abantu baffe bonna beyagize era bakoze batya Kagame yadusiza Ingabire mu kooti yamuddusiza wuno wano Ingabire ne bamuwa looya omunyarwanda Ingabire namugamba nedda baba batompolereza kandete tiimu yange y'abalooya ne bamuza paka nga 15 agenda kudda kakati ne bamugamba twagala ota abantu baffe bonna bawakwata ate twagala tutule ku meeza nga M23 weri mu kuteesa ne government ya Congo kakati naffe ssebo twagala tutule ku meeza awo tuteese ku future ya Rwanda FDLR Kagame bulijjo bayita abayekera abahutu nga ffe tubamanyi nti bahutu na batwa bamugambe tutula ku meeza basi ekyo tujja kumpaka. Ladies and gentlemen, ebintu bitabuse nakugamba mu region wana abantu bana balina okutoa obuyinza bana oba baagala oba tebaagala chairman Kaguta Tibu habula Yoweri Museveni ogwe mulaba mu ghetto ngagenda yegulagula ku bantu oyo bamwagala kuganda amajaga li deployed gano olukaga kuliko abamu abalina okumujja ku wano kuliko abamu abalina okujja yes nakugamba ensizi basinga okwetaaga kuliko Uganda kuliko ne Congo bibi eri Museveni ne muganda wani Kagame kakati wano tulina reserve force Museveni we have a reserve force here wepanka ebyo funa certificate muna Uganda funa certificate wa infinite class inbox me tufune certificate nakugambye feva minister wa foreign affairs abaddako eno minister ya foreign affairs kakati bwana Museveni bakuwana njagala 90 days zigwekoleme kujjayo maje anti gwa Kagame instructions yes you have 90 days okujjayo amaje go to the fullest aga Uganda naga Rwanda ngakafulumye Congo kati njagala 90 days zigweko ngate munazo atezinza n'obutawera kuba n'abahutu banyize mwanyiziza abahutu era nga bile senga temumuta boy kakati bulijjo mwewagawaga ki buno mufranka gashimbo bulawo ogere ebyekisiru abanyarwanda tuli bangi ku diruki musoke mugende mutaase wamwe kubanga wetuogerera kati mugenda kubulwa munywera amazzi mwe batuusi mmwe the real Rwandese the natives bali abaana ababi abemirembe abahutu n'abatwa abakyasinziza emirembe ku nsi kuno they are going back home forcefully or peacefully. Museveni agenda kwata entebe eyo agidize bana Uganda forcefully or peacefully bagita American foreign policy bagita UK foreign policy bagita democracy oba capitalist they are back to take what is theirs nakugamba nti ebyo wepanka ebyo nayo likiyenje buyenje kyonze Museveni nakugamba ate kuno ku apa abatakutyanze kuendi kubanze ekimanyi oli kiyenje buyenje tolina kyoli you are just a cockroach kakati njagala ba police makers bagenda kukulagalo njagala to proving ti Museveni dala gwa Afuga region prove to us ogena chikolotya njagala olemeze ya majega Congo ugalemeze ya amajega Rwanda ugalemeze Congo echo kimu kwa majega Rwanda gwa gafuga number 2 lemeza UPDF mu gwanga lya Congo then number 3 njagala obaka lulu kabbe bakuwana nabagamba ebintu bigenda tambula nga bipiga nga mudawo ku pressure ne mupa kuka kati zine mundu mwabazilese ono si Donald Trump you don't know who you're dealing with nabagamba eno bagita American foreign policy they have come to shape that region yeyo yetereza Africa eyo region yeyo jemula Great Lakes region yeyo Uganda in particular and Congo zensi bbiri ezivako change ya Africa ezo ba capitalist senga bafuna ensezo onawedde kakati ebyo abatisa ebyo Museveni ogenda kutabana baffe banange muna Uganda temukkiriza kyalayanse jintu byawunyedda ebyo mulaba omusire byawereza banange mu opposition mwegatte bakitegedde that government kyagudde dda aidha agenda kukkiriza aveeko ku mirembe oba ku mpaka Kagame agenda ku mirembe oba ku mpaka Samei Ruto ku mirembe oba ku mpaka Samia Sulu ku mirembe oba ku mpaka bibabana bibagala out of power bana Paul Kagame Yoweri Tibuhaburwa Museveni Samia Sulu ne Samei Ruto they don't have power
Yes, it is up to them to decide either forcefully or peacefully. Tshisekedi amaze okuleta ababi kuliko Black Water erese majiga Colombia biba machineries balese kuno si ba Romania bali abali bazanya abano tebazanya bo Omukolombia mumumanyi Omukolombia anyajaga anaiza abatusi banyumira Muli mukicks of the dying horse mutisa bana Uganda gashumba watisa Abanyarwanda fetu musalawo munsi yani ngaye mwasalawo ekongo kati lwachite musalawo ekongo Wachisekedi avako batavako atisa mutujja mulonda Abanyarwanda tuli bangi muli bangi ku diru kyebye mutisa ate gwe kagashumba gwe wenaje Uganda nja bolu olutwolo tubuli obe yensi y'Abanyarwanda mugende mutaase wamwe boy kugenda kwaka esawa yona baba wutula tusisinkane encha respect. I'll keep you posted and updated. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.